Musajja wattu ba Robert bw'akuba amaaso ku njole y'akabiite we n'atondoka n'agwa eri nga n'okukuba ebiwoobe kwatadde anti ng'abula okufa ennaku n'ekisaasaazi. Omuvubuka oli eyalina ekiwundu mu lubuto so nno nga bambi kyali kitandise n'okuwona naye bambi ku olwo teyalutonda. Olwo nno bonna abaatomokera mu kikangabwa ekyo ne bawerera ddala 8 mulambirira. Naye nno ate era bano 19 abaali basimatuse ekibambuliro ekyo baba bakyali awo basinda ennaku y'abannaabwe abaali bakkiridde ekaganga nga teriri busa. Entuumu y'omuzira endala ziizo zigireese gwonna gwajja ne gwekomeka mu nnyonyi bakaawo nawo ne gubalekerawo akaaganya katono nnyo ddala okwekyusa era n'okussa ku mukka. Obutitti ne bulyoka butintimya bali ne budda ne mu kati ne bweggama anti n'ebweru gye baali bettanira okufulumira obudde bwali bunyibanyiibye ennyonyi bunyinyibavu nnyo era nga n'olukubakuba olwajjirangamu n'omuzira lufuuyirira. Baasalawo okugira nga babudama mu kiwukuuku ky'ennyonyi okutuusa ng'obudde bwamuseemu. Olwo nno olw'Oktoba nga 3 eggaali amazaalibwa g'omuvubuka eyayitibwanga Ben Sempangi ng'aweza emyaka 25. Mu kumusanyukirako banne bamuwaayo omunwe gwa sigala ogw'ensusso ate ne bamutonera ne keeki gye baabumbirira okuva mu muzira. Anti munnange n'Abaganda bagamba nti namunkanga kaaba nako kawa munywanyiwe ate era nti omumpi waakoma waakwata. Olunaku olwo lwonna baalumala mu kukubaganya birowoozo. Abamu baali bagamba nti baali bateekwa basitukiremu amangu nga bwe kyali kisoboka balamage ng'omuzira tegunnabatuyiriza mu nnyonyi. Naye ate ng'abalala bo bagamba nti kyali kisingako waakiri okulinda omwezi ogwa Novemba gutuuke akasana kaveeyo balyoke balamage.